mugamba mutabadde abanga abalungi abeekumira kusenga Faith 256 mbaniriza ate nate olunaku olwaleero kansubira muli bulungi yonna gye musinziira okubeera nga mundaba oba nga mumpuliriza. Olunaku olwaleero njagala kwogerako n'abaami baffe ate era n'abakyala nga mbatadde wamu. Bakyala kantandikire ku mmwe muyige okunoonya muyige okumiima ku musajja. Yiga okumiima ku mukira ddiya bw'oba oyagala okunyumirwa ebyokwezina. Nze kinnakuwaza nnyo omwana ow'obuwala bw'ajja n'aŋŋamba nti nze singa mmaze mu bufumbo emyaka 4 5 naye nze simanyi kigambo kumala kye kitegeeza. Nze omusajja ne bwanzina ndeka awo siina kyempulira okuva ne waba mpeeweeta sibifiiringa kale ekyokuweweeta n'otafiiringa tetulina kigenda kikolera oyo omusajja gwe njija okwogerako naye. Naye ekyokuba nti omukira gukuyingira munda n'otaguwulira naawe n'oŋŋamba nti naawe n'ojja n'oŋŋamba nti toguwulira. Ti omusajja n'akuzina nga tomuwulira ng'emmana teyasannyalala nga nnamu bulungi. Mukwano yiga okumiima omukira, yiga okukama omukira. Bino biyamba gwe tebiyamba musajja. Yesu omusajja bimusanyusa bimunyumira abinyumirwa like n'awulira nga waawu nga yenna obwongo naye tekitegeeza nti bw'abanga bimusanyusa n'awulira nga obwongo kati agenda kubeera ku ekyo. Nedda. Naawe ng'omuntu oba oyagala olina okwetetenkanya n'oyiga engeri gy'omanyamu nti ngenda kutambuza bwenti omuti, ngenda kutambuza bwenti ekiwato oba ngenda kumiima ku musajja nsobole nange okutuukako ku ntikko nyumirwe. Kaakati abasajja kanveeko ku bakazi katini. Omukazi ono asika enfuli n'asika ekijanjaalo ebintu ebiri obiraba obisika biruma. Naye osanga omusajja ng'obiyitako buyisi tobifaako tomanyi na mugaso gwabyo. Abalala mugenda ne muyingiza omukira n'ogulyoka n'oyingiza enfuli omanyi okukuzina like omuntu n'asindika omukira muno naye n'atwaliramu enfuli. Akantu ako kaluma kubanga oba ozisika kyokera oba oziyingiza mu mmana yange kubanga gwe tomanyi obakola. Abasajja abamu tebamanyi kukonkona mmana, tebamanyi kubuuza ku nfuli, muyingira buyingizi. Naye muyige ebintu bino. Okuzina emmana si kuteeka mukira mu kituli nga kiwedde nti kasita mmanyi we guyingira ate naye kira mmanyi nti kuba kwesuuba. Yingira fuluma ng'omaze. Nedda mukwano gw'oba omaze kituufu naye ate nze gw'oli naye. Gumu ebiri esatu kyemuvamula abakyala batuuka ebyokwezina ne babyesonyiwa nga ne bw'omukwatako akutunuulira butunuuli. Sinokazi singa omukyala wange simutegeera. Omukazi yalinga alina fiiringi naye kati waakumala kunoonya nnyo. Omanyi lwaki waakumala kunoonya nnyo? Obwagazi bwagenda. Takyalina bwagazi, takyabifiiringa, tebikyamunyumira nga ebyandibadde bimunyumira. Naye ng'obuzibu omanyi buva kwani? Buva ku ggwe ddiya wange. Teweefuddeeko. Gwe just oli bubeezaawo gw'ogamba nze kasita nina ssente oba kasita ndi bwenti. Kuzina emmana kisukkako ku ekyo. Omukazi muzina ebinyuma akufiiringa ate naawe obeere ng'osobola okumufiiringa nga muli mu kikolwa ky'omukwano. Kaakati ate ekirala kye njagala okubagambako oba okubabuuzaako oba okubalungamya abakyala. Omusajja waba akuzina kyusa ku kiwato tobeeranga mula kale tobeeranga mugogo. Naye gwe weebakawo n'obanga ataliimu yadde ne kafiiringi kati ddala mba naakutuusa ntya ku ntikko we mba nze musajjawo. Kyusa ku kiwato ogezaako okumukwatirirako omuweeweete fuba okubeera nti opaticipate ng'oli active. Bw'otyo bw'otuuka ku ntikko gy'okoma okuparticipatinga gy'okoma okuwulira obuwoomi gy'okoma okumiima omukira embolo bw'ekoma okuyita ku bisenge by'emmana kubanga oba ofunze ng'ogikutte ate nga n'omusajja aba agenda kunyumirwa abeere nga yandiyagadde okuddamu okuzina n'okubeera ng'anyumirwa okwegatta naawe. Abasajja abamu bafuba bambi n'afuba n'akunoonya naye nga gwanoonya yandinganga nti sengaawe yamugaba mu bufumbo yamugamba ye nga baakugabayo fe abeegabayo fe abeetwala. Omusajja we omwefunira ate era ne weetwala ne mu bufumbo bw'onootuula bwe bbu aba akyali awo nti akyagira bw'ati ng'omwana wuuyazze senga takutuuzangako tomanyi na biki by'oyingira ate nga n'abaana ab'obulenzi bwe batwe bali. Kyova olaba kati omusanga nga yayingira obufumbo ku myaka 22 oluusi na 18 na 17 anti afunisa omwana w'abendi olubuto ne badduka ne bagenda batandika obulamu. Oba awaka ne bamugamba munange nga bw'osajjalaase kaakati mu nnyumba muno temugenda beeramu basajja babiri. N'akwatamu obugoye bwe n'agenda n'anyoonya 10 n'atandika obulamu. Talina muntu amutuuziza mugamba nti omukyala bamuyisa bwe bati. Talina muntu amutuuziza mugamba nti omukazi bw'olaba ng'ali bw'ati munnange gwe okola bw'oti. Talina kugamba alinga kyetwala oba alinga bakita kyemeza. Kati omuntu afaanaganako bw'atyo waba tagenzeko ku social media kubitegeera ku ffe. Abaana abijjawa era omunenyi olekamu.
ekyo kyokka kyamanyi mu mutwe gwe kyakuyingiza mu kiranga bwagujjayo. Ebyo simanya baweeweetawa ye tamanyi, wabula ekirala kyamanyi nti banywegera ku mukyala. Ebisigadde musajja wattu nga tabitegeera. Gwe olinza okuba olina akakisa akabeerako ku miidiya kyemuva mulaba olusiŋŋana ne bagamba sharing ka vidiyo. Sitera nnyo okukozesa kigambo ekyo abasinga okimanya, but I'm glad you share them out. Era ndi musiimu. Omuntu alinza okuba ali eyo nga ye takozesa YouTube naye ng'alina WhatsApp. N'agenda okateeka mu guruupu, oli n'alaba ng'ekigambo kye nawandiise kiresonatinga n'ekizibu kye. Maybe nagambye omusajja amala amangu ng'ate naye amala mangu. Olaba bw'agenda okudownloadinga ka YouTube, agenda okuteekamu n'akwata mu linki ne yeggula, agenda okunyumirwa emisomo, agambe bannange omuwala yasharinga linki eyo yeebale, yanjija wala. Ng'abadde tamanyi. Abantu abasinga ebintu tubikolera mu butamanya. Gwe omukazi omusajja akuzina mbu tomufiiringa mbu totuuka, onaatuuka otya ku ntikko nga n'omukira toguwulira? Omukira gwago agezaako gupositioninga, bw'olaba ng'oli aguyingizaayo naye nga toguwulira, weesike, weekyuse, weeteeke mu position w'oguwulirira. Akuzina naye owulira tomuwulira, mutuuleko naawe omuzine, styles gye buli obw'enjawulo bw'osobola okutwala, like where you can take charge, n'obeera ng'ekintu gwakifuga. Naye mmwe mwagalako bakawo bwe basaawo omusajja akolera buli kimu okuva ku A paka Z. Nabo bantu, ate bantu nga ffe. Ogenda kugenda omutuukeko nga agamba wange nga munaye naye alaba nti tekigguka. Lwaki? Because oluusi tewakiwabudde, ye kennyini tewamutegeera, gwe walobooza nti omusajja alina kukola bw'atyo. Kati bwe njogerako n'abasajja, omukazi oyo ezo enfulize yasika tuzikwatako, tuziweeweeta, ate era ne tubeera nga tuziwenjula. Ate wamala okwezino teweerabira kumwebaza n'omugamba munange mukyala wange, enfuli nga tesikika, oba olinamu ekinyanya n'okimugwanga oba ekizike, n'omugamba kano omanyi baki nkakuwadde wabale kusika nfuli. N'ategeera, naye tuyita mu bulumi, muzisikira abantu abatamanyi na mugaso gwazo, azituukako nga tazitegeera, tamanyi na kiki ezikola ku mubiri gwo. Kati oba bino biki? Alina ebintu ebireebeeta. Omusino n'agula n'agamba kalinga akasolo kange, nga tagukutte nako ya rabbi. Ng'ate we wasibuka obwagazi bw'omukyala. Omusajja osobola osalawo nti kamulageko mugaye munnange. Wano okwata wano nze buli kimu ekyange oba okimaze. Byebyo ebyange nsigadde nze Senga Faith 2560. Mwerabira subscribinga, kulaginga n'okomentinga. Omukama abanjagalire, abankuumire, temujjanga okwo. Yeah.